Gavumenti yakweddiza emigabo gyonna mu kampuni y'essimu ya Uganda Telecom Limited singa abasinga emigabo mu kampuni eno aba kampuni ya Lapgreen okuva e Libya tebateekamu ssente kufugira migabo gyabwe egiwera ddala 69. Kampuni ya Lapgreen gavumenti egiwadde ebbanga lya mwaka gumu okuddamu okuteeka ensimbi mu kampuni ya Uganda Telecom ng'era we balemererwa mu bbanga lino nga gavumenti yeddiza emigabo gyonna mu kampuni ya Uganda Telecom. Okusinziira ku minisita omubeezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga David Bahati, gavumenti erina okusomooza kungi mu kampuni eno okuli okubeera amabanja nga gano gaweerera ddala obuwumbi 650 ng'era mu kaweefube okuzza engulu kampuni ya Uganda Telecom bagenda kusasula amabanja gano kubanga tebasobola kuleka kampuni ya gavumenti kusaanawo. Tuli mu negotiations kati tulowooza nti bwe tuteekamu new technology ne tuteekamu essente ez'okusasula amabanja ne tukonvertinga debt yaffe mu equity ne tubeera disciplined, tetwogera kye tukola ate obudde bwe tugamba bwe tubeera tukikoleramu. Tulowooza nti bwe tukola bwe tutyo tuyinza okugiwa omwaka nebeera ku level ennungi eyinza kutandika kukompitinga kubanga UTL erina opportunities. Olaba tewali muntu katali mu landline bw'oyogera ku data infrastructure gye tulina countrywide UTL nnungi ate tugyagala kubanga ne strategic for strategic reasons. Wabula abaka bagamba okuzza bujja kampuni eno abakulira kampuni eno eya Uganda Telecom balina okujja mu bifo bino kubanga abakungu bano be bavaako kampuni eno okuwa mu mabanja ng'era bano beesulirewo gwa naggamba obutalabula gavumenti nti kampuni ya Libya eya Lapgreen erina emigabo egisinga ebadde tekyateeka nsimbi mu kampuni ya Uganda Telecom ekyaviirako amabanja okweyongera. Yeah, those are management issues. Those are critical management issues which we don't have to take it politically because of course we all know if you're a manager you're supposed to be able to follow the rules and procedure which governs that organization in terms of financial dispensation. We are also shocked to learn that some of the checks are signed but they are blank, not filled. This one gives rooms for people who are going to cash the check to insert any figure, making it a very fraudulent activity actually within the company. So we are also grossly concerned about that issue. Era akulira akakiiko akateekebwawo okulondoola emirimu mu kampuni ya Uganda Telecom, Okin Ojara agamba kituufu gavumenti yandyeddiza emigabo gyonna ejja kampuni ya Uganda Telecom osanga weenasobola okudda obujja. The competition as we speak now within the telecom companies, UTL is not performing well. It's absolutely not performing well. So the main issue is for them to recapitalize themselves, make sure there is enough money, there is enough investment to pay their debts, to meet their statutory obligations like paying NSSF, paying taxes, etc., which I think at the moment they are not able to do because there is no money. So if there is a plan to put in more money in terms of equity, I think that would be the way to go for the company to move on. Jebuvuddeko kampuni ya Uganda Telecom abaka bagizuulamu emivuyo mingi omwali abakulira kampuni eno okwewa emisaala emisava okutunda ebyobugagga bya kampuni eno n'emivuyo egy'enjawulo. Joanita Mbabazi, KTV, Amalindirire.